Mikwano gyange mirungi egiri mu UAE mbatumiddeko nnyo nze nga omuntu mbatumiddeko nnyo nnyini ddala era nga mbaagala nnyo kubanga bambi mukola era nga mukola kyamaanyi yonna gye muli mu buweereza mirimu gye mukwasaako engalo tusaba Katonda omulungi abakuume era ayongere obbagabirira mu buli kimu kye mukola bambi mubeere nga mukifunamu wamu mu bukuumi obw'enjawulo n'abali wano e Uganda nabo sibeerabidde mikwano gyange mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu nate ne tumwebaza okubanga atukuumye ffenna buli omu gy'ali. It's life in Christ of course era wooliwe wano awatuufu teweerabira kulikinga kusubscribinga wamu n'okusharinga bannaye tubeebaza basharinga video zaffe tubulabira ddala bu notification ne butulaga nti muzisharinga tubeebaliza ddala n'abakomentinga mwebale kubanga muwa endowooza zammwe ku video zino ze muba mulabye era n'endowooza ezimu tuzze nga tuziddamu abamu tuba replyinga abamu still ne tubeera n'engeri gye tubakwasaganyaamu wabula tubeebaza mu byonna. So olunaku olwaleero nkuleetedde Tendo Mugerwa Katende erinnya lya Mugerwa lya taata era nga yoyo muwala wa Pastor Tendo Mugerwa. If I'm not mistaken, this is the last born. Yes, ono nga ye last born wa Pastor Tendo era nga osomuyita Tendo Mugerwa n'erya Katende n'olyongerako kubanga eryo lya mwami omanyi ofumbirwa erinnya ly'omwami tolireka mabega nalyo olyongerako kuba oba ofuuse mukyala gundi. So omukyala ono Tendo bw'atyo olunaku olwaleero mubaleetedde n'omwami we Ryan Katende ng'era omwami ono Mr. Ryan azze n'akuttotolera bye yayitamu by the way before even bye yayitamu asoose n'akubulira engeri gye yagwa mu mukwano n'omuwala wa pastor w'amaanyi pastor oyo aweerinnya ensi yonna gwemanyi mukimanyi si kyangu kiringa kugwa mu love ne muwala wa president okimanyi osooka ne weetunuulira n'ogamba nze naayitawa nze ntandika ntya nze naye ate munange nga omanyi ebintu by'omukwano bino biba bizibu naye ate nze kyensinga okutegera nti Katonda waba akirimu mukwano gwange ne buba budde nga si we butuufu era obudde obutuufu butera ne butuuka n'okituukako. So bw'atyo mwami Ryan wazze okubanga akunyumiza engeri gye yagwa mu mukwano ne Tendo yasooka n'amwagala naye ng'ate omugamba nti munange mwana wa mukulu mwana wa pastor. Jjukira ono Ryan yali yajjanga Asha ebyaba Asha mu bimanyi ba Asha emirimu gye bakola mu makyaki ezaago babeera baweereza babeera beba babudaabuda abantu genda otuule wano gw'olina kuyita wano olina kola bwoti abo ba Asha ababa welcoming abantu abo ndowooza mubamanyi bulungi. So mwami Ryan ono gwe omulimu gwe yali akola emutundu awo ku Mutundwe Christian Fellowship bw'atyo olw'omutima gwe omulungi oba n'enneeyisaaye ennungi omukyala Mami Justin Mugerwa osobola omuyita mukyala wa Pastor Tom n'amwagala olw'emirimu gye yali akola emirungi bw'atyo n'amwesiga era n'aba ne office gye yamuteekamu okuweereza. Yes, n'agimuteekamu n'agamba nti wano wenjagala obeere ng'oweereza era eyo office n'amwesiga nnyo kuba yali muntu mulungi okitegeera ekintu ekyo bw'atyo mu bulungi bwe ne bujanga bumutuusa ku bintu birungi nnyo bintu ebyengedde in that newe yagwa mu mukwano ne muwala waabwe baali bamanyi omuntu gwe bagenda okuwa muwala waabwe era we batyo bamwesiga ne babanga bamumukwasa. So olunaku olwaleero azze okubanga akubuulira engeri gye yatandikamu tebyali byangu jjukira yali Asha yali just aweereza ku church awo nga muweereza ku kkanisa abudaabuda abantu ng'era bwe nkugambye. So tekyali kyangu ku side ye kuko naye kenyini okufuna courage to approach the lady. It wasn't something easy for him. Then after okumuapproachinga to convince her mukwano yayita mu buli mbeera yayita naye mu byonna yeesiga Katonda ino nga akisabira bambi because omutima gwe gwali gumaze okwagala omuwala era nga gumugamba oyo ye muwala gwalina okubeera naye oba okwagala oba okufuula mukyala we. So
nga ayina okudda eri Mukama Katonda kubanga yakimanya nti Mukama Katonda yamutadde mu mbeera eyo era nga ayina okudda ewa Mukama Katonda abeere nga amugamba nti taata wange omulungi ntuuse wano ebisigadde mbikukwasizza. Bw'atyo Katonda n'amuyamba n'amugondeza omuwala bw'atyo ng'era bw'akunyumiriza mu lugendo lwe nze kamukuwe obeere nga nate omwewulirirako era nsaba Katonda omulungi akusobozese okuba nga olaba vidiyo eno weebale nnyo weebalire ddala. Abooluganda Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Olunaku lwaleero lwa ssanyu mu mitima gyaffe. Tuzze okwebaza Katonda kulw'ebyo bikulu by'atukoledde. Kansooke mpe mukyala wange mukyala Katende abeeko kyayogera. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Njagala okwebaza Mukama. Tuzze wano okwebaza Mukama ku lw'obulungi bw'atutuusizzaako. Njagala okwebaza Mukama olw'okumpa obufumbo obutukuvu. Nebaza Mukama olw'okunkolera okwanjula okw'ekitiibwa n'ansobozesa okusanyusa abazadde bange. Era nyongera n'okwebaza Mukama olw'okumpa omwami omulungi n'afuula mukyala Katende. Ekitiibwa n'ettendo tukiddiza Mukama. Amiina nnyo. Olunaku lwali twagala okwebaza Katonda. Mu kusooka byonna njagala okusooka okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwange. Mukama yandeeta mu kifo kino nga ndindiga nga ggwe bwakuleese. Kumva yalina pulaani ennene yali esinga. Nebaza Katonda yandeeta mu kifo kino nga nkooye nga ggwe bw'okooye ng'olina ebibuuzo nga nina ebibuuzo bingi mu mutima gwange nga ggwe bw'obirina. Ne bwe natuuka mu kifo kino Mukama n'aŋŋamba nyingire obukebezi mutandike omuweereza mu ushering mu kifo kino. Olw'okugonda mu mutima gwange kyali kizibu nnyo. Naye Mukama n'aŋŋamba nti beera omwesigwa gye ndi, nja kweraga obwesigwa bwange gy'oli. Nebaza Katonda nampa ekisa okubeera omwesigwa mu maaso ge. N'agenda nga nnyongerako ekisa mu buweereza, n'agenda nga nkuza. Nebaza Katonda n'akozesa Mami Justin Mugerwa n'anonda mu bakebezi ne mu departments endala n'abaako woofiisi gye yanneesigisa wamu ne Daddy. Ne banneesigisa woofiisi eyo okubaako emirimu gye nzirukanya. Wakati mu bwesigo obwo Madamu ono mwe yajjira. Yali tali kuno ng'ali Bulaaya gy'asomera, naye ng'ajja mu woofiisi n'ambuuzaako n'agenda nga obulaba mwana wa musumba azze kubuuzaako anyway n'omuleka n'agenda. Naye n'abeera mukwano gwange ng'alina ebintu byambuuzaako. Najja nakubuuza ku kino okimuddamu n'agenda. Naye lumu Daddy n'ayita conference y'abasingo abalenzi. Ne tujja mu conference eyo. Omulundi gwe yakomawo yasanga nyambadde amafuta. Yagenda okukomawo yasanga nyambadde amafuta. Naye ntandika owuliriza ebigambo bye yayogeranga ne ŋŋamba mukyala ono alina munno ku magezi. Ng'ate ndaba omukyala atya Katonda ng'ate mulungi. Ng'ate mukkakamu like the opposite. Nga mukkakamu nnyo mutima gwe. Ne ŋŋamba wano nno waliba weggezi. Nebaza Katonda olw'okuba twali tusomeseddwa n'okuyigirizibwa mu kifo kino. Nesooka ne neebuuzaamu ebibuuzo. Ne ŋŋamba Mukama y'omuntu mwagadde naye ate gwe oteesaawo ki awo. Nebaza Katonda n'akoonamu sitampu. Ne ŋŋamba Mukama oba oyogedde. Nebaza Katonda ne mugamba Mukama oba oyogedde, gwe kyoyogedde kiraba omukisa ate ekigambo kya Mukama tekiziyizibwa. Nebaza Katonda mu process yonna ne ntuuka ekiseera ne mugamba ekigambo n'aŋŋamba kakirowoozeeko. After some good period of time n'akiddamu n'aŋŋamba yes we can go on. Nebaza Katonda ne tutambula naye. I think twasooka ne tutambula secret courtship yali ya myezi 5.
erituuka ku ddaala ery'okwagala ogamba abazadde engamba omwoyo omutukuvu obanga gwe yayogera ekigambo kyo jja kirabirira kubanga daddi yennyini yatusomesa enjiri nga Mukama emitima gy'abakabaka giri mu mikono gyo. Olw'ekisa kya Mukama mu kuyita mu kusaba n'obumalirivu n'okwewaayo Mukama n'agonza emitima gy'abazadde ne baneesigisa muwala waabwe. Neebaza Katonda kubanga nze mulenzi yasooka okukola okwanjula n'embaga mu nnyumba ya kitange. Bwe nali ndokosa abe waffe si balokole nagamba Mukama mu luggya lwa kitange nviiriddemu mu nsonyi naye olunaku lumu nteeka okuzzaayo ekitiibwa kyo obanga gwe Katonda. Naye neebaza Katonda yansobozesa ne nzizaayo ekitiibwa kye ne balaba ku bulungi bwa Katonda ne balaba ku binene Katonda byakola kubanga tegaali maanyi gange naye olw'ekisa kya Katonda Mukama ne njukira ekigambo kye yaŋŋamba tingenda kweraga obwesigwa bwange gy'oli. Neebaza Katonda abadde mwesigwa yampa omukyala omulungi yampa omukyala omukkakkamu yampa omukyala antegeera njogere ekindeko eki. Neebaza Katonda olw'ekyo. Neebaza Katonda ku lw'abantu mwenna abasobola okuyimirira naffe mu prosesi y'emikolo gyaffe. Neebaza Katonda nze ne komiti yange n'abala basigaddeyo baayimirira nnyo, they pushed on until the success. Neebaza Katonda olw'ekyo. Mukama abatuweere nnyo omukisa. Wabula abagole tubategedde kale ddiza ekitiibwa Katonda, ddiza ekitiibwa Katonda. Katonda oyo tasosola mu bantu naawe oli walumu n'owa obujulizi bwe bumu ne weebaza Mukama Katonda. Yimusa eddoboozi lyo mu bigambo byo Katonda byasinga okwagala okusinga omuyimbira. Ayagala amanye ebiva ku mutima gwo ddala ddala. Katonda omussaamu ekitiibwa okankana mu maaso ge oba onyumirwa bunyumirwa music. Sooka owulire ebigambo ebipya ku mulamu bwo ebigulumiza Katonda. Omutima gwo nga tegugulumiza bizibu, tegugulumiza nnaku, tegugulumiza amabanja g'olina, tegugulumiza bizibu by'olina, kugulumiza Katonda ajjawo ebizibu. Bw'otuuka mu maaso ga minisita todda mu kukaaba wabula olaba bunene bwe, olaba ssente z'alina, olaba ekitiibwa ky'alina n'otandika okumwesiga nti agenda kuyamba. Ne kaakati oli maaso ga Mukama Katonda sooka olaba obunene bwe, leka kulaba bunene bwa bizibu. Laba amaanyi ge, laba obukulu bwe. Bw'omunyooma, when you despise him, bw'omunyooma takola wabula laba obunene bwa Mukama Katonda n'amaanyi ge. Dawudi teyalaba bunene bwa Goliyaasi, laba bunene bwa Mukama. Musitule waggulu musinze Mukama Katonda waffe. Oli wa kitiibwa, ayi Mukama osaanidde ekitange. Olina okwagala kungi, otulumirwa, otufaako nnyo era otulabirira. Teri atwagala nga ggwe Mukama, teri atufaako nga ggwe Mukama Katonda waffe, teri atumanyi nga ggwe bw'otumanyi. You have complete knowledge of us. Buli muntu Mukama omanyi, n'enviiri z'alina ku mutwe ozimanyi, n'ebinaamutuukako enkya obimanyi, n'ebirimutuukako emyaka 5 mu maaso obimanyi.